ema ekigambo ky'okufuukuuza nti afuukuuze nnyo agambe nti oba akatabo kano nkalaba wali buli lunaku kiki kiri mu katabo ako osobola okalekawo ne kamalawo emyaka ne kabeerako n'enfuufu naye ng'omuntu takabikkulanga kukamanya so omwana w'omuddugavu ebiseera ebisinga ebitubisigaza emabega tetwagala kufuukuuza nnyo kumanya kikigenda wala oluusi kye bakubuuliddeko kyokomako awo kyova ola nti ebiseera ebisinga ne bwe tuba tusomesa omusomo guno ate omuntu aleka okugenda consulting oba google oba consulting ebitabo oba ddemu abuuze gwe yamusomesezza ate n'agenda n'abuuza atakiwuliranga nako wadde akatono bwe kati atalina na kye yali asomyeko nti oba ekigambo finance personal finances kira bwe kiti kati olumala omugamba n'amatira n'aba discouraged n'agamba wamma nabadde mbigize nabadde nno babingambye nga ngenze nakuyitika wamma weebale naye ng'omuntu gw'abuuzizza talina kyamanyi n'akatono ate nga naye akimanyi nti singa yeeyongerayo n'amubuuza naye gwe bino wabimanyirawa ekyo takyongerayo yoli yandibadde amugamba nti oba mbiwulira tuwulidde so omwana w'omuddugavu ndi ekigambo ky'okufuukuuza okusima ennyo okwongera okumanya ebintu ebyebuziba tetubyagala tetweyagalira ebintu byaffe ebiri ize naye nga guno omusomo gwa buli muntu yenna singa weewaddeyo gwe omuntu ali ku mukutu guno bw'oba oli mupya tugenda kubeera n'omusomo gugenda kubeera Sacramento mu California ng'ennaku z'omwezi 24 paka 27 bw'oba weewaddeyo noga nti omusomo guno ngenda kugubeeramu nja genda nammwe muganda wange bw'oliba ovudde eyo toliddamu kuwankawanka na kintu kirala kyonna ojja kumanya ekitegeeza mu nsi waliyo ebintu ebikolebwa ffe nga tetulina kye tubitegerako n'akatono so mbadde nkusaba oba osobodde sina bw'oba osobodde osobola gwe olina okusalawo priorities zo noga nti this time kaneeteekemu akatiketi nange ŋŋende Sacramento njige n'abantu bano bannange bw'otugamba nti nze njagala kgenda tujja kukwaniriza n'emikono ebiri kubanga kyetufa ki ekitukozesa ebintu bino every Thursday tujja kulaba nti tukola ki nti tuyigiriza communities zaffe ate tetwakoma ku Thursday yokka ne Friday tuteekawo omusomo nga gwa luzungu era ekigendererwa tetwagala nti only the Ugandan community yebeeyitegeera omusomo gwa personal finances gwa buli muntu yenna buli muntu yenna asaanye okumanya ayina olukusa okumanya ebikwatagana ku personal finances ze so kyetuva tukola omusomo guno nti tasiki gye tulina as of now yakulaba tusomesa abantu millions 30 by year 2030 twagala naffe community yaffe ebeeremu ku bo abagenda okubenefitinga musomo guno kuba communities endala nnyingi zo ate zo zanguwa nnyo okwempulesinga kasita basoma oli n'asoma n'amanya n'agamba this is what I need to do banguwa nnyo okwempulesinga ekintu kye balaba ekibagasa unlike us ffe tulwawo nnyo oyinza okuwetetegula n'oyogera emirundi 10 n'oyogera emirundi emeka n'ogamba omuntu emirundi emeka naye ate oluusi ebiseera ebimu mukama ye musumba n'alwayangu n'ategeera n'abikola ki n'akola ekisaanidde ate oluusi abamu naga nti ebyo by'abazungu naye tugamba by'abazungu naffe mwe tuli ate tetusuubira nabbavaamu mwe tugendera okuwangaalira muzaaliremu n'abaana mukaddiire namu oluusi muyinza okukaddiwa noga nti nzizeeyo ewaffe naye bwe mugenda okubeeramu bwe mu interactinga nabo bwe muzaala n'abaana bwe bakula mwe basomedde mu systems zaabwe but you are saying ebyo by'abazungu so mbasaba mikwano gyaffe tukyuse mindsets zaffe naffe twettanire nnyo ekigambo kuyiga bw'olabangako akantu kolaba nti kasobola okwongerako wadde akatondo bwe kati kettanire nnyo olabe nti okayiga so wiiki eno Saturday tuyina omusomo gwaffe mbeegayiridde ba mikwano gyange bw'oba omanyi nti muli state yonna gy'oli guno omusomo gugenda kuba country wide yonna buli state gy'olimu gugenda kubaayo kiki ky'olina okukola omuntu oyo akuinvitinze wano mugambe bugambi nti nze ndi mu state gundi agenda kukulagira gy'ogenda okugenda ku Saturday bw'oba tosobodde kumubuuza tuli ku mukutu guno kati tubuuze
ffe tujja kukubuulira omusomo gy'ogenda ogusanga. Mikwano, omusomo yonna gy'ogenda okgenda ng'ogenze mu sitaati yonna gy'oli ng'ogenze ku ofiisi, gugenda kuba gwa bwereere. Togenda gusasulira wadde olw'ebbiri bw'oba ogenze ku ofiisi yonna country wide. Naawe ali e Canada, omusomo gugenda kubeerayo essaawa ze ezimu ffenna tugenda kuba ssaawa ze ezimu nga tutudde ku Zoom. Kaakati ffe wane Burlington 209 Burlington Road, Bedford, Suite 115. Tuba invitinga bane mujje ku Saturday. Ne bw'oba olina omuntu wo ng'amanyi Luspaana, ate gw'Oluspaana mugambe bayise wasatu abe ng'ali wano. Ajje bagenda kubasomesa ab'Oluspaana up to 6. Kati gwe w'Oluzungu jangu. Tugenda kusoma ffenna, jangu bambi tusome. Tugenda kusoma ebintu eby'enjawulo ennyo, naye nga buli kintu kyonna kigasa bulamu bwo, n'abaana bo, n'abazzukulu bo, n'ab'eŋŋanda zo, bonna gw'omanyi amagezi ago bw'olyagala gakome. So bambi temugaana kujja, mbadde nsaba eyo Saturday tujje. Twakoma okusoma nga tusoma proper protection. Jjukira tuli ku building a strong financial foundation. Nga tugamba it's to build on 4 pillars. Kati pillars ezo tukyali ku proper protection. Proper protection twayogera ku all types of insurances. Kati so far tukyagenda maaso tugenda continuinga ne IUL, Index Universal Life Insurance. Gwe bw'oba tewaliiwo last week, nkwegayiridde inbox us here oba wandika mu chat ogambe nti bannayinza na missinga last week. Tugenda kusendingira linki wogenda okusanga omusomo ogwo, oba tujja kuinvitinga a one-on-one either on Zoom or in person, tulabe nti twogerako ku bintu ebitugasa. Saba Mukama atuwe omukisa nga tugenda mu maaso olwaleero n'okwongera okugenda maaso ne proper protection. Tusome, tuyige, ate tukole. Mukama atuwe omukisa. Mayi kugenda mu maaso. Wale nnyo mukyala Namande. Buli muntu yenna mulamusizzaako gy'osinzira okuwuliriza. Namande yampadde wano gama kamuwayiwa ku mazzi wano. Mwebale nnyo okuwuliriza, buli muntu gy'osinzira okuwuliriza. Linki eyo gy'okozesezza okujoyininga wano kyandibadde kirungi nnyo n'ogiweereza ku bantu ab'enjawulo nabo bajje batuule nga bw'otudde bawulirize byetwogerako, kubanga byetwogerako bikulu nnyo. Bw'obanga oli wano nga oli ku TikTok, kati gwe ky'oba okola tappinga butapinga ku screen yo. Tappinga bwa butapinzi screen yo, tusobole okulaba, tusobole okufuna abantu abalala abajja okuwuliriza. Namande nga bw'agambye nti omulimu gwaffe kusomesa bantu bategeere ki kye tulina okukola nga tuli mu America ne mu nsi yonna okutwaliza awamu, naye lwakuba nti ebimu ku solution ze tugaba okusinga ziri mu America ne Canada, naye nga ebintu bye twogerako osobola okubi applyinga mu nsi yonna gy'oli. So bw'oba oli ku TikTok, tappinga screen, network yo ereme kukendeera, ereme kuvaako, ereme kutaataagana. Nze Michael Kakande, era nze Kapalaga. Nnaku z'omwezi nga 17 ku lw'omukaaga luno egenda kubeera birthday yange mu bizinesi eno oba mu kuyiga. Lunaku lw'omukaaga luno tulinayo n'omusomo mulamba wano ne mu America yonna ne mu Canada nga Namande bw'agambye. Naye bwe bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 17 ng'ennaku z'omwezi 17 n'ensoma ebintu bye nasoma ne binkwatako nnyo, era abaabinsomesa nababuuza ekibuuzo kimu nti
ebintu bino bye munsomeseza ndaba birungi naye lwaki tebabinsomesanga ng'ate mmaze mu America emyaka 3 by then nali naakamalamu emyaka 3 ne mbuuza lwaki tewabangawo omuntu yali abiŋŋambye ate nga ndaba bye mwogera birungi nnyo ne baŋŋamba nti kati ofunye omukisa obisomye bw'obanga naawe oyagala okubyongerayo tandikiraawo ennaku z'omwezi 17 ogwokutaano mu 2021 so olunaku lwa Saturday eno ligenda kuwera emyaka 4 kakyanga ntuula mu ssomo lino erisooka era bwe natuula mu ssomo naye nti kati njagala njige okusukkako wano kubanga toyinza biyiga mulundi gumu naye nti waliyo eventi zetubeera nazo nti buli lw'ogiwulira genda bugenzi konze muzimpenga mu mwezi ogw'omunaana mu mwaka gwe gumu 2021 ne ŋŋenda mu musomo gwali Florida Miami ne ngutuulamu bwe nti nga mulimu Abannayuganda 4 nga mulimu abaddugavu 600 ku bantu 50,000 ne ntuula bwe nti ne ŋŋamba abaddugavu tulina ekizibu nga ndaba buli kye boogerako buli muntu yenna yeetaaga okukiyiga naye nga abaddugavu tetuliiyo kati awo wennyini ne nkola decision mu mutwe gwange ne ŋŋamba nti kati eno eyinza okuba nga ye calling yange ŋŋenda kuddayo nsomese buli muntu yenna kira muntu gwensanga ŋŋenda mumusomesa gwe oba ogaanye biwulira shauri yako naye nze ŋŋenda kusomesa paka bwe tunaafunamu abatono abanaawulira ne bakola ekyo kye balina okukola otherwise tuli generation engezi naye amagezi gaffe tegatuyambye kubanga tetwagala gakozesa kuyiga so natuula ne ŋŋamba nti kati ŋŋenda kusomesa bantu omwezi gwali gwa 8 mu 2021 okuva mu mwezi ogwo gwe nkugambye siddanga mukola mulimu mulala gwonna mu America okuva mu August 2021 omulimu gwokka gwe mmanyi gwe nkola mu America gwe guno gw'olaba nkola kati gwa kusomesa bantu buli kimu nakivaako okuva ku olwo buli mulimu gwe nali nkola nagulekayo ne ŋŋamba nti kasanategeera nti basobola okunsasula ku mulimu gwe mbadde njagala okwewanga ukolere bwereere naye nga kati gwe ŋŋenda okukola era okuva olwo ne ntandika okugukola butassa mukka butassa mwoyo okukakana nfunye bannanga bajja banneeyungako buli kaseera wabeerayo atweyungako buli kaseera wabeerayo atweyungako buli kaseera wabeerayo atweyungako naye ne tutuuka ne tugamba nti kale abo bonna abanaasobola okukozesa amagezi gano banaagakozesa abataayagala gakozesa banaalekayo so omulimu gwaffe nga bwe twogera bulijjo kwe kusomesa abantu okuzimba kye bayita financial foundation nti okuzimba financial foundation ogizimba nga azimba ennyumba bw'oba ozimba ennyumba totandikira kasolya otandikira eno wansi era wansi ewali kye bayita proper protection ne tuddako debt management ne tuddako emergency fund
ne tuddako investment. Kati ffe abantu abasinga obungi kye tusinga okulowooza ku bino byonna ke kasolya. So ennyumba ffe tugizimba tuva ku tugitandikira kasolya. Tuvulaba nti bwe bagamba nti BMK yafudde, ogenda owulira nga entalo zitandise entalo, ogenda owulira mugagga munne gundi, buli kimu nga kidobonkana. Kubanga ffe tuzimba tutandikira kasolya, so nga ate tulina kuzimba nga tutandikira eno wansi ku musingi. Era twagamba nti omusingi mwe muli auto insurance, property insurance, mortgage insurance, health insurance, life insurance. Bino byonna ebisinga byangu okulowoozaako n'okukola, kubanga byo tebiriimu kufa nga life insurance. Kati life insurance ensonga lwaki tetugifaako nnyo, kubanga yo erimu okufa. Buli lw'otuulaawo olowooza nti nze ŋŋenda kufa, abantu abalala baganyulwe mu ssente zange entayi. Naye era ne bwe bataaziganyulwemu era ojja kufa ate era ojja zireka. Enjawulo nti ojja kuzireka nga tobitegese ate nga wali wandibadde obitegese. So enjawulo gy'olina kati nti ogenda bireka nga buli kimu kiri waakyo ng'abaana babonaabona olw'omululu ogw'okugamba nti nze nfe omulala anyumirwe mu ssente zange. So mu kwogera ku life insurance twayogera ku kye bayita term life, ne tugamba engeri gy'ekolamu nti ekola kye bayita temporarily, ky'olina okuba ng'ofudde mu bbanga lye wasaba, oba myaka 10 oba myaka 20 oba myaka 3, olina okuba ng'ofudde mu eyo period ye term life. Then ne tubeera ne permanent, nga mulimu ekika kye bayita whole life. Ne tugamba whole life ekuprotectinga paka w'olifa. Naye naawe osasula paka w'olifa. You pay for your whole life, era naawe bakuprotectinga for your whole life. Ne tugamba ekika kye bayita universal life ekiri a little bit flexible. Osobola osasula more than ze bagambye n'olekera awo mangu okusasula. Ne tubeera n'ekika kye tuyita variable universal life ekitambula ne stocks nga bwe zitambula, bwe zambuka nga kyambuka, bwe zigwa nga zigwa. Ne tubeera n'ekika kye tuyita index universal life. Ekika kino kye twasembayo okwogerako, ne tugamba ekikuwa ebintu 4 ebikulu. Kikuwa growth for your money. Akatale kusinziira bwe kakoze engeri gye bagenda okukuwaamu ssente. Buli lw'osasula ssente omwezi, okwatayo ku ssente ezimu ne wabaawo ssente ezimu ezigenda mu cost of insurance, okusasulira insurance gye wasaba, endala ne zigenda mu cash value ne zikula, kyewandiyise nti ziri invested okusinziira ku katale nga bwe kakula. So
Um, kyetuva tugamba kyetuva tugamba nti buli kaseera oteekeddwa okulowooza essente zange bwe zikula zitya. So insurance eno etuwa ebintu bibiri mu kimu. Etuwa ekyandibadde nga investment ate n'etuwa ne insurance yennyini nga insurance. So singa akatale ate kagwa obeera olina safety nti sente zo tezigenda ggwa nga akatale kagudde. Olwaliro we twogerera omukulu bwe yaleeta tariffs akatale konna ne keerindiggula ku ttaka. Kitegeeza abantu bangi ne bafiirwa ssente era abaaliko wiiki ewedde twakiraba nti bw'ofiirwa bw'oba obadde n'omutwalo bw'oba obadde n'omutwalo katale ne kagwa by 10%. No, kitegeeza ofiiriddwa $100 onsigaza kenda. Bwe kaddamu ne kambuka by 10% ate oba toli ku mutwalo oba oli kenda lwenda. Kitegeeza buli akatale lwe kagwa weetaaga sente nnyingi okuddayo waggulu. Weetaaga percentage, weetaaga kaddemu kakule ku percentage ennyingi okusinga gye kagwiriddeko bw'oba oyagala okuddayo obadde. Kale ekirungi ekiri ku poliisi eno ye safety. Ti akatale bwe kagwa sente zo tezigwa wabula zisigala nga bwe zibadde ne zirinda bwe kaddamu ne kambuka nga zikola ki? Nga zambuka. So kampani nga Transamerica egenda kuwa 0.75%. Oba bw'eba kampani endala bagenda kuwa 0%. So kitegeeza nti akatale singa kagenda mu negative sente zo ziyimirira. Tebakuwa magoba naye ate tezikola ki? Tezigwa. Kale ate singa akatale kakola ki? Olw'okuba sente zino zikula otuuka ekiseera ng'osobola okuggyayo. Zina zigwa mu tuluba lye tuyita tax advantaged account. Kitegeeza nti oteekamu ssente z'omaze okusasulira omusolo. Olw'okuba oba omaze ozisasulira omusolo togenda kuddamu kusasula musolo. So osobola okutuuka ssente ezo ng'osobola okuziggyayo tax free. Osobola okuggyayo looni oba okuwithdrawinga tax free. Netiwaaka yange ndaba etabuse simanyi oba mumpulira. Mumpulira? Namande mumpulira? Tukuwulira bulungi. Loud and clear. Tukuwulira. Aye ndowooza awo Uganda microphone yetaliko. Wanje? Wa microphone ye yetaliko. But we hear you very well. Oh, for TikTok. No, I think you are mumpulira. Yeah, oh no, we are on Zoom. Microphone yange teriiko. No. I say maybe on your side. Either microphone. Oh, okay. Yeah, Okay. we are okay. Everybody's safe. We hear Okay. you loud and So, oyina tax free loans ne tax free withdrawals z'osobola okukola mu policy zino. Ekirala oyina kye tuyita protection. Protection kitegeeza singa olwala ne terminal illness, insurance company egenda ku up to 100%. Terminal kitegeeza singa olwala
omusawo n'agamba nti ono tasobola, ono agenda kufa emyezi egiddako 12, bagenda kuwa up to 100% ya sente ze wasaba. Singa olwala critically bagenda kuwa up to 90% ya sente ze wasaba. Critical, kyebayita critical, bye birwadde omusawo kyagaa nti singa tafuna bujjanjabi agenda kufa. So percentage esinziira how severe kirwadde ekyo bwe kiri. Then nobeera ne chronic illness, singa olwala chronically nga weetaaga kye tuyita long term care, kitegeeza otuuse mu mbeera nga tokyasobola performing 2 out of 6 activities of daily living for 90 days, insurance egenda kuwa 2% ya sente ze wasaba buli mwezi. Era twakyogerako nti abakadde bano be tukolako bajjawa sente ze batuwa ziva mu kye bayita long term care. Long term care osobola ogigula yokka oba osobola ogifuniramu eno policy gye bayita index universal life. So kitegeeza insurance eba egenda kutandika okusasula buli mwezi ku sente ze wasaba, abakuwayo 2%. Era ne tugamba nti waliyo ke bayita Everest funeral plan ak'okuziika, naye ako tekali mu buli kampani. Twagamba abantu mwenna mujjukire nti insurance ne final expense oba funeral expense si kyekimu. Funeral expense ebeera insurance naye si buli insurance nti funeral expense. Kitegeeza waliyo abantu bangi ng'alina insurance, life insurance, nga ye alowooza nti tebajja mumusondera ng'afudde, naye ng'ate tugenda okumaliriza nga mutuufu balina okumusondera, kubanga insurance egenda musasula after 3 to 6 months, kati okuggyako ng'omulambo gunaalinda. Naye ate waliyo abantu abamu agaa nti nze olufa bwe nti muntwalirayo Kampala. Ekikola obubi nti ate abo abawa ebiragiro ebyo ate abatalinayo yadde ka insurance akabiibibi, noga kati ebiragiro byo tunaabikozesa kasente kimaama. So ebyo byonna byonna byakwejjukanya ku kiki kye twogerako, okutegeera kye tuyita life insurance nti si kintu kitono ng'ebiseera ebisinga bwe tukirowooza. Ekyokubiri nti terikwata ku kufa kwokka, era ng'ebiseera ebisinga abantu abasinga bwe balowooza. Omuntu alowooza nti nze bwe naafa ng'abalala bafuna ssente zange. Njagala okutegeeza nti ne bw'oba tonnafa ssente zo osobola okuzikozesa, naye kisinziira kika kye kya insurance gy'okoze ki, gy'oguze. So wano nina laga njagala kubalaga okay. So ebintu bino bye tukola nga bwe nagamba ne luli, kampani zino si zaffe.
alese kano kale luno lukyayina nga namande wagambye mukirabawa yalobe ng'osobola okusoma ekintu kino kole bwenti okay ndowooza wano oba okiraba kyenkulaga namande wangi Esepo nkiraba ndabako ate kati kibuze kiba kikyo kati nkiraba. okay so Transamerica kampani Financial zino nga we nagamba luli nti zibeera kampani zetukola nazo ziri kampani multi-million business companies ezigabira abantu ebintu byetwogerako sigulabinze endala nammanda oba osobola okunfunirayo etali nationwide na Transamerica. So buli lw'onoowulira omuntu ng'agamba nti ebintu byakafalaga ng'omanya nti natandika kampani onnene nga nationwide. In other words kyengezaako okugamba nti ebintu bino si byakafalaga wabula bintu biri very important okulowoozaako. Now katulabe for example singa Transamerica eyina kye twayita FFIUL, multi-purpose life insurance built for your multi-faceted life. Wulira kyegamba. More than a century ago, nti ebbanga erisoba mu myaka 10, Transamerica was among the first financial service companies in America to serve everyday people from all walks of life. Today, we are still working hard to protect all types of Americans and help them live their best lives. Kati waliwo oli agenda okugamba ezo insurance z'Abannayuganda kubanga tebamanyi, akozesa obutamanya okunnyonnyola. Agambye more than a century ago. Century ago ne tatange teyaliiwo. So that's why we are proud to offer a flexible tool like Transamerica Financial Foundation IUL to help you plan for life with unpredictability. Waliwo omuntu alina omutinga. So n'agamba protect the ones who need it most.
if you passed away unexpectedly, okay. If you passed away unexpectedly, would you be able to leave a financial legacy behind for your loved ones? Tisinga ovaawo olwaleero, njagala okirowoozeeko, siri mulogo. Naye singa ovuddewo leero unexpectedly nga tokisuubira n'ovaawo, famire ye erina sente zeesigaza. How would they replace the loss of income, pay the mortgage, childcare costs, education costs, and more? Singa olwaleero tokeesa, abantu bo basobola batya okusasula ennyumba, okubalabirira, okusoma, okulya, kisoboka kitya? So ne bagamba nti insurance eno erina 5 key features for you and your family that may help make the planning process easier. Agambye erina death benefit. Death benefit ze sente z'ofuna singa family zefuna ng'ofudde. N'agamba growth potential. Akasente zo zisobola okukula sinzira katale. Downside protection. Singa akatale kakola ki? Singa akatale kagwa, sente zo ziri protected. Akatale okugwa kw'akatale tekizikwatako. Tax advantages. Oza nakinnyonnyodde. Then nobeera ne optional riders to customize your protection. Omuli long term care, critical illness n'ebirala nga bwe mbyogedde. Insurance ebiseera ebisinga tulowooza nti ekoma kufa. Kyongeze. More than just a death. Teketaala oba kimala, light emala, which is better. Wano wali better. More than just a death benefit. Insurance esukkako kukuba nti nno bw'ofa family bagiwe. Agambye ebitundu 38 ku buli 100 eby'Amerika say their household would face financial hardship within 6 months should a wage earner die unexpectedly. Nti abantu 38 ku buli 100 mu Amerika nga mulimu n'abazungu bagamba nti singa omuntu alabirira ewaka oba taata oba single mother afa tewayita myezi 6 tunatandika kulaba nnaku. 38% of American population. American population olwaleero American population eri milioni 304. Kati milioni 304, 38% of milioni 304 the milioni 129. Abantu milioni 129 baga nti omuntu atulabirira ewaka oba daddy oba mami n'amala afa emyezi 6 tetugimalaako. Kati gwe oyimiridde otya? Kati gwe wano saawa eno gwenjogera naye ye gwe breadwinner. Singa ofuna obuzibu family ye emalako emyezi emeka?
ne bagamba 4 trillion estimated annual health care costs for people with chronic and mental health conditions. 4 trillions mu serious illness or injury. Ne bagamba 51% of surveyed respondents classify themselves as being concerned or very concerned about outliving their assets. Abantu 5 ku buli 100 mu America balaba nti singa akaddiwa n'agamba nti sigenda kuddamu kukola kantandike kulya ku kange, 5 ku buli 100 sente ziggwawo nga tannafa. Abantu 5 ku buli 100 ziggwawo nga tannafa. Gwogwawa bw'onootuuka okuritayaringa emyaka gyonna gy'obuzaayo okuritayaringa iyo oritayaringa ddi omanyi? Naye bw'onootuuka okuritayaringa essente z'onooba oyina zinaaba zikusobozesa okuba nti osobola okuritayaringa obulungi. So ne bagamba this policy is first and foremost a life insurance policy. Main purpose of this policy is to provide a death benefit. It is not a short-term savings vehicle. Bw'oba onoonya w'oteeka ssente zo zijjewo mu myaka 2 kati eno ate si gye tujja okuwa, tujja kuwa akawunti ndala. Nor is it ideal for short-term insurance needs. Bw'oba onoonya insurance ya short-term eno kati eno era si entuufu, tujja kuwa ekika ekirala. It is designed to be long-term in nature and should be purchased only if you have the financial ability to keep it in force for a substantial period of time. Annyonnyola life insurance bw'ekola. Sikanshuwaka community. Ne wabeerawo now, how does your cash value accumulate? Sente zo zikula zitya mu policy eno? When you make a payment, gwe bw'osasula ssente, so kati njagala olowoozeemu nti osanze omuntu akuyinvayitinze wano. Omuntu akuyinvayitinze wano omusanze n'akwesibako n'akuyita nga tojja paka w'omaze n'ojja kugamba omuntu oyo ye Isaac. Omusanze kati Isaac agenda kusomesa. Okay? Agenda kusomesa munnange era wetaaga polisi dedededede olaba onoofa abaana bo n'ogaana. N'akuddamu munnange akati mpuliriza n'ogaana. N'akuddamu akati kale yanguko ku musomo kati n'omala n'ojja wano omusomo guno. Sikusuubira kuddamu Ghana oluvannyuma lw'okunnyonnyola kye babadde bakuyitira bwe kikola. Now, olupapula lwange olwambuseeko. Kale. So, kati omuntu ono
akusomesezza wamala okusomesa so educates you ono yeggwe Isaac oba Namande oba Judy oba Diana oba whoever akusomesezza kati bw'amala okusomesa n'owuliriza ne mukola kye tuyita personal financial strategy okutegeera ssente mmeka z'osobola okusasula oba okuseevinga oluvannyuma lw'okutegeera nti weetaaga okuseevinga. Now ye agenda kuteekamu bwe mumala okukola PFS n'alaba ssente ze mukoze bw'obeera nga ssente ntono nga tezimala tagenda kuwa IUL kubanga ssente zaayo ziri a little bit more expensive kitegeeza ajja kutwala ku ttaamu oba oyina less money oba oyina ssente ezimala so this is enough money no genda ku ttaamu mitwalo 5 osasula $2 ye kennyini ajja gikuwa bw'alaba nga ssente oyina ezimala agenda kuteeka mu kampani agenda kukolera application mu IUL. Again waliwo abantu bangi abagamba ekikulu insurance y'abakapalaga ekizibu eri expensive. Nedda teri expensive naye by'oyagala bye biri expensive. Bw'obanga gy'oyagala oyagala kusasula ssente ntono $2-3 eyo tugiyina nayo gy'oba otwala. Eno lwaki eri expensive? Because nebyekuwa bingi bikulu ate erimu ssente zo ezo ssente zo saving ezimu zizo. Naye waliwo abantu bosanga ne bagamba ekikulu mmwe insurance yaabwe eri expensive. Ne bagamba omuntu osavinga $600 ye lwaki tugamba okusavinga $600? Kubanga tukoze personal financial strategy yo ne tukizuula nga $600 oluspendinga w'otomanyi ate nga osobola oduteeka awantu ne lukula ssente ezo n'ozikozesa leeta. Kati ffe tukoze because bwe tuba tukola personal financial strategy efaananamuuko bweti si eno naye efaananamuuko bweti okutegeera tuba tulina okutegeera olina amabanja genkana ki debts and assets, income and insurance, mortgage and taxes, education and expenses ne tubitegeera byenkana ki. Kati jjukira ffe tetukumanyi ffe kyotuwa kye tugenda nakyo bw'otulimba era kye tutwala. Mpulira ebbugu bw'otugamba nti nkola $1,000 era gwe tugenda okuwandiika Nyongeze empewo. Ate nze empewo egenda kunzita. ate ko gwe kotte mu nze. So tutunuulira mortgage gy'olina osasula ssente mmeka, insurances ki z'olina bw'oba olinayo insurance zonna. Ebyo byonna byonna tubiteeka into consideration. Abaana basasula ssente mmeka school fees, byonna byonna tubiteeka into consideration. Bwe tumala ne tutegeera ssente mmeka ze weetaaga okuseevinga oba z'osobola okuseevinga. Kati olumu abantu abamu bwe tumusaba bino ng'alimba. Kati engeri nze gye sibeerayo ewuwo nange ebyompadde bye ŋŋenda okutwala. Ensonga lwaki ngenda kugamba okusinziira ku kye tusigaza osigaze 2,000 oziteekawa ng'ekyamazima tomanyi. Kati olw'okuba tomanyi ensonga lwaki tuddayo
kuki okuzimba financial foundation ne tugamba okay kati tugenda kukwatako ezimu tuziteeke mu bbanja endala tuziteeke mu emergency endala tuziteeke mu proper protection ne investment. So bwe tulaba nga ezisigalawo ziri 100 era ze tugenda okugamba z'oba oteekamu naye gwe oli waddembe okugamba nti nze nkyayagala kulya ssente zange kantwale eya 2 gwe kyogere bwogezi era tujja gikuwa wabula ffe tubeera tukoze kye tulina okukola omulimu gwaffe kye gugamba. So now otuuse wano tukizudde nti olina ssente eziwera ne tukizuula nga bwe tutunuulira ebyetaago byo weetaaga index universal life. Kati ffe omulimu gwaffe kukuyambako okukola application kuki eri kampani ez'enjawulo okusinziira ku ki kye tulabye. Oyinza okuba nga waakajja nga waliwo kampani ezimu ezitajja kuwa, oyinza okuba ng'olinamuuko ku bulwadde nga waliwo kampani gye tumanyi. Kati ffe olw'okuba tubeera nazo tuzikozeemu tumanyi nti eno ono tejja muwa, ono eno ejja kugaana, eno ejja kukkiriza, eno tusobola okukaayana nayo kubanga ffe tulina companies nnyingi ze tukola nazo. Now bwe tukola application eri company tugambe Transamerica, Transamerica ng'etandika okukunoonyerezaako ng'enoonya ki health, kitegeeza genda yeekebejje buli ddwaliro lye wagendamu ng'oli mulwadde kyekyali kikuluma. Likodi eziri ew'omusawo wo zigamba ki? Bwe kizuulibwa ng'oli mulwadde ng'olinamu ku birwadde ebinenenene bagenda tuddiza lipooti batugambe nti oyo tetusobodde mmuwa ikirayo. Kati ekyo ffe tetukiyinaako bwogerero. Tuzaabuza mawulire wuwe ne tugamba nti bano batummye. Pozi kye tusobola okukola ne tugezaako mu companies endala. Naye olw'okuba gezaako batunuulira health yo ne batunuulira embeera zo social life. Ovuga otamidde, ovuga speed, olina speeding ticket zijjudde. Batunuulira social life yo ne bagamba nti oyo tumuwe oba nedda alina speeding ticket nnyingi, kitegeeza kyangu nnyo okufa, bagenda kumma. Abantu abamu balowooza nti bw'abeera ne insurance kye bava balwawo alowooza nti okufuna insurance, okufuna life insurance is not your fundamental right. Abamu balowooza nti it is my right. No, it is not. Era insurance erina right ekugoba negamba nti oyo tetujja mmuwa. Era tosobola kugiwaabira nti bansosodde. Ensonga lwaki egamba nti funa insurance ng'okyali muto, funa insurance ng'okyali mulamu. Kubanga bw'onoolwala tujja kuba tetukyakutwala. So now bino byonna bwe biyita healthy, social life, tokola skiing, bagita skiing, ebyo by'okubuuka mu bbanga mu nnyonyi n'obuuka, simanyi babiyita biti ebyo, skydiving, ebyo byonna babikebera. So bwe bakizuula nga tolina mutawaana nga bagamba nti
tumuwadde approved. Bwe bakwapuruvinga era nga batuwa amawulire nga batugamba nti mukyala Hawa tumuapuruvinze. Kati bwe bakwapuruvinga ffe nga era nga tukomyawo ewuwa amawulire ffe abali wakati ffe nga tukomyawo ewuwa amawulire nga tugamba nti bakwapuruvinze kati bagenda kukuweereza obutabo osayininge kigwe. Kasita omala okusayininga obuyinza wakati waffe buggwaawo. Ekikwatagana ne kasita bakukkiriza nti tukuwadde iffe ng'obuyinza butuvaako nga budda eri insurance company yo. Kitegeeza kati Isaac oba omuntu yenna eyakolerako takyalina buyinza ku poliisi eyo. Era ono tayinza kukubira kampani kugibuuza bikwata ku poliisi eyo nga gwe toliiko. Toyinza kugamba nti njagala kwongeza ku ssente ze nsasula oba njagala kukyusa beneficiary oba nga gwe noga nti kinkolere. Obwo buyinza buba bwatuvaako wano kasita ba approvinga ne batugamba ekigambo issued ne bagamba in force. Kasita tulaba kano akagambo nga tumanya in force kano nga tumanya obuyinza bukoze ki bukomye obwaffe. Wabula kye tusobola okuyambako olw'okuba nti olumu ennimi aba insurance company lwe bajja okukozesa luyinza okuba oluzibu ewuwo kyekikuleeta ew'omuntu eyakuyambako okugiteekamu n'omugamba nti njagala kukola kino tukubire kampani. Kati ye akkirizibwa okwogera ne kampani naye gwe olina okuba nga wooli oba nga kwoli ku ssimu. Eyo process ndowooza tugitegedde. Now kakati ki ekibaawo ng'eno process ewedde? Simanyi oba waliwo alina ky'abuuza ku process eyo kubanga ebiseera ebisinga tetuginnyonnyola bantu kugitegeera naye mu bufunze bwetyo bw'ebeera. Era waliwo abantu abagamba kakati nze sisobola kwegendera direct ku Transamerica oba ku Nationwide oba ku ani ne mbagamba munguze insurance. Osobola. Waliwo Jedadi we alina kyabuuza. Michael neyanziza ku nsonga eyo ongamba nti mwababa batukwasaganyizza oba ovudde mu oba okivuddemu bwenfa mmanjiza ssente zange. Ekibuuzo kirungi nnyo ekyo. Kati nze bwe mba nkivuddemu ani akubanjiza ssente zo? Gwe bw'ofa gwe wateekako nga beneficiary yakubanjiza ssente. Waba tali mu Uganda Yonna gy'ali yeetaaga kutegeeza. Again, ekibuuzo ekyo kirungi nnyo. Omuntu gwe wateekako nga beneficiary yeetaaga kutegeeza kampani eno nti wafudde. Kubanga yo kampani temanyi tekulabanga nako. Temanyi nti wafudde, yo yalaba bulabi health records za kuvuga driving tekulabangako. So kampani era tegenda tegeera nti wafudde. Kati ate naawo waliwo process endala era nayo tujja gyogerako. Nti omuntu bw'amala okufa ki ekibaawo nja kinnyonnyola. Naye mu bufunze omuntu ono eyakuteeramu akawunti eyo owa ttiimu yaffe bw'aba ng'akyaliwo, of course kyangu nnyo ye okubikola kubanga ye amanyi process.
so abantu bwe basobola okumutuukirira naye ate ye asobola okusooka okufa kati wakusooka okufa kyekibaawo you don't lose your policy afudde bintu bye tebikkwatako yensonga lwaki obuyinza bumuvaako ne budda ku kampani kwayo tegenda kufa naye gwe bw'oba nga akyaliwo nga gwe baagala okukozesa kyanguwa naye nga n'ekyokwetuukira tekirwawo nga bwe tunannyonnyola nga tunnyonnyola ku process eyo nkuzeemu se ongezeemu naye beneficiary ndabanga naye yeetaaga okutegeera lwaki afuuka beneficiary kubanga okutandika okunyonyola omuntu ali Uganda n'atandika okutomera Abamerika ba wano ng'abanyonyola nti ayagala ssente za insurance ndaba lutalo luli awo. Kituufu nnyo ekisooka oli mutuufu buli muntu yenna alina ensonga lwaki tugamba nti yeetaaga okutegeera financial literacy oyinza obutamugamba nti gwe beneficiary kubanga ate nakyo kiyinza oleeta tabbo teeberezaamu kakalaamu ng'ogambye mutoowo ti nze ndabira wano naye bwe nfa bakuwa akakadde kiyinza okuba kiyinza okuleeta ekizibu naye bw'omuleeta n'omugaa nti waayi waliyo omusomo wano njagala ogubeereko kitegeeza agenda kutegeera ebintu bwe bikola now olw'okuba kyekinteesa ebintu ku social media wa biki abantu buli omu gye baali abitegeere naye ate ekisinga obukulu nti ye yeetaaga kumanya bumanya nti oyina policy n'akubira kampani ye ebisigadde eba ebikolako eba egenda mubuuza bibuuzo kampani ogwo omulimu gwayo wabula yo kampani kye yeetaaga kugiyambako kutegeera nti ono omuntu yafudde kati kampani ono beneficiary ategeeza atya kampani alina ogikubira naye ate watyanga ne beneficiary tamanyi nti beneficiary kati eyo process gye tujja okwogerako mu maaso kubanga oyinza oteekako beneficiary n'otamugamba kubanga era kyekyandibadde ekituufu omuntu butamugamba nti owange bwenfa ofuna miliyoni wabula ate ng'oyagala ssente ezo ate azifune bw'omugamba tewali tabbu oyinza okuba omwesiga 100%. In fact, that is safer kubanga tagenda kubonaabona amanyi naye waliwo route endala gy'osobola okukozesa nga tomugambye direct naye ate ng'akitegedde nti alina ky'asobola okukola n'alaba biki bye wakola so eyo tujja ginnyonnyolako nga twogera ku process eyo kiwano mbadde nnyonnyola process okuva wenkufuna nenkusomesa netukola PFS netulaba sente meka z'osobola then netusalawo oba tukuwa term life oba tukuwa index universe oba whole life kubanga nayo gyeri whole life oyinza okuba nga gwe ekizibu kyo kyakuziika wenfa tebansondera nga tukusimba whole life yakuziika now sente zo kati otandika ozisasula wano nga tukola application kati ziva ku eno side zize mu kampani kati ki ekibaawo nga kampani efunye sente ezo kye kino kye mbadde ntandika okunnyonnyola wano when you make a payment we allocate the net premium to the index account or the basic interest account based on your instructions.
naye in fact wano kati mbuuse kyokka nzireko emabega katono. Kyokka nzireko wano. Ngeri akawunti yo gyekolamu. You pay a premium. Gw'osasudde ssente. Ye nsasudde ebibiri byange oba ebitaano. Nsasudde ebitaano byange. Now, a portion of your premium will go towards policy fees and charges. Jjukira abaaliko luli bw'oba tewaliiko nga Namande bwe yagambye osobola okufuna recording ku YouTube. Naye abaaliko luli nagamba nti ky'osasulira mu insurance bakiyita cost of insurance. Era cost eyo yeeyongeza buli mwaka. Akawoolifa. Zino ze ssente z'osasula okufuna $5,000 oba $1,000,000 oba 3 oba emmeka ze wasabye. Kati bo bwe bw'osasula bwe wagamba nti sasula 5. Kitegeeza osasudde 5 byandibadde obisasula wano. Let's say otandise oli 30, maybe wano oli 45 nga kwasa tu wandisasudde oba 5. Kwasa tu mugumu n'osasula 7. Bwotyo. Kati nga 45 wandisasudde 5 ku 5 n'osasula 6 bwotyo ne zisigala nga zigenda. Kati ova osasula 5 bino. Naye ng'obisasudde na wano wandisasudde 5. Kati zino ezisigaddewo zino z'osasudde naye nga tezizze mu cost of insurance ze tuyita cash value. Omulimu gwa cash value ono kusasulira cost of insurance gye naabeera higher. Okay? Now, kati mu IUL zino cash value ze bakwata ne batwala mu ki? Ne zikula. Kati kino kye twogerako. Sema mukuru Kaparaga mbadde nsaba okaddeyo kateema katonda emabega ku kasubali egyo. Wano. Sitategedde bulungi. Ngambye bwe nti. Ngambye bwe nti. Singa bakuwa policy. Ani akuinvite nze wano? Nze ndi mukadde wa wano. Oli mukadde wa ku luggya? Kale. Kakati singa ofuna policy ky'osasulira ggwe bakiyita cost of insurance. Mu buli insurance yonna oba ttaamu oba whole. Kyova olaba nti ttaamu etuuka n'ekoma kubanga otandise ng'oli 30 buli mwaka zigenda zeeyongerako zino. Kati 30 oyinza okuba ng'obadde olina sasula 4, 31 osasula 5, 32 ng'osasula 6 bwotyo. Kati okwewala okuba nti ssente zo zikyuka buli mwaka kyebava babala nti okuva wano ku 30 paka ku myaka 21 polisi egyeneemutuusa alina sasula mmeka nti 3, 5, 10, 100 mutwalo. Ebagaa nti okay.
kifo kya ssente okugenda nga weeyongeza. Sasula 5. Y'engeri gye bafunamu premium. Yagala sasula 5. Kati kitegeeza osasudde 5 naye wano wansasudde 4 ku myaka 3 osasudde 5. Kitegeeza waliwo $406 z'osasudde nga tewandizisasudde. Ezo tuyita cash value. Kati cash value oyo bwe bakozesa okusasulira cost of insurance gyeneesukka ku 5. Now, mu index universal life ono cash value gwe bakwata ne bateeka n'akula okusinziira katale ke bayita index. Zino ziri mu cost of insurance. Ze zikuwa $5,000 oba 8 oba millioni ze wasaba. Zino ze zizisasulira. Ontegedde? Yes, sir. Ewale nnyo, sir. Kati a portion egenze mu ezo zino net premium is allocated across multiple accounts. Ezisigadde net premiums allocated to index accounts or basic accounts okusinziira ku bwe bw'oyagala. Kino kye nnyonnyola wano. Kati wano nnyonnyola stage 3. Stage 3. Ezo ssente omaze ozisasula bagyeko zino. Kati kye nnyonnyola zino zirazeewa. Kye kino. When you make a payment, you allocate the net premium to the index accounts okusinziira bw'olabye. These accounts options have the potential to earn interest on a tax-deferred basis, increasing the cash value of the policy. You may opt to use a cash accumulation strategy that allocates net premiums to more than one account option for the opportunity to earn different rates of interest. Zino za account kati eno Transamerica's account zeteekamu ssente. Ne Nationwide eyina ezaayo, ne Prudential eyina, ne buli company eyina okusinziira ku kyeraba. Global Index, S&P 500, Basic S&P, Balanced Uncapped, oba Basic Interest. So, insurance eno ekuwa opportunity to grow your policy value through excess index interest. Ezo ge magoba earnings above the guaranteed minimum interest rate that may be credited to your policy based partly on changes in the indexes. There are limitations on when you can transfer policy value between account options, but since transfers are tax-free, any earnings are protected from the erosive effect of taxes. Osasudde ssente ne tuziteeka, tuyinza okugamba nti tuteekeko mu global, tuyinza okukozesa obutale bwonna. Naye zigenda tutuuka ekiseera zikole amagoba nga bwe nnaakulaga mu examples
wiiki ejja. Kitegeeza amagoba ge zikoze bagenda gagatta ku ssente zo nayo efuuke principal. Kati kitegeeza zigenda ate kukola amagoba agasingawo mu mwaka ogujja oba in the next. Now, remember why in a question now. Why in a question? Kati what happens? Singa akatale kagwa. Index changes may be positive or negative. Katale kasobola okwambuka oba okuggwa. Ekyo teri akirinako control. However, mu insurance eno sente zo ziri ze bataddeyo ze bainvestinze. In other words, you have the security of knowing you will never be credited less than guaranteed minimum interest rate. The floor is the minimum rate of interest guaranteed by the insurance company. Company ya insurance ekuwa minimum kibayita guarantee. Ti akatale tekaligenda wansi wa zino. Nga we nagambye 10% loss requires an 11% gain. 20% loss requires a 25% gain. Kitegeeza okubeera ne flow kikulu nnyo. Kati nga sente zaagudde mu 401k zaagudde mu stocks zaagudde nga tuli mu bino ebya tarifu. Kitegeeza we zaagudde by 10%. Okuddayo we zibadde weetaaga katale kaddemu kakule by 11%. We zigwa by 30% weetaaga 43% okuddayo. Akatale we kagwa by 50% weetaaga 100% growth. Kyokka eno ekuwa kye bayita flow, guaranteed flow ya 0.75. Ti akatale singa kagenda mu negative tofaayo, tugenda kuwa 0.75%. Leero njagala nkomaawo mumbuuze ebibuuzo bwe wabaawo alina question. Mweba waliwo alinayo ku question yawo. Yes, sir. Mayiko biri tukwata ku b'okufa abo. Wangi? Biri tugenda okukwata ku b'okufa ba beneficiaries abo. As we go, simanyi kisinziira bye tusoma we bikoma. Okay. Omanyi nga kalisa yaffe weeri wano nti woofa bakusondera. Salabeera n'akasente kange ako neesirika nekabulira omuntu ne bansondera nga buli bbiri baguzzaayo ne tumala ne tubanja apida insurance.
kisoboka. Akasente kange ne sikanyigako nti gye kali ne bano ne basonda. Ekyo kisoboka. Naye ekyo tetukirinaako control, kubeera kusalawo kwa beneficiary wo. Bo tebalinda kumaliriza bano bazzayo bakuwa ssente ez'okuzzayo omulambo nga bagulabako oba oli kasaba nti njagala baguzeeyo. Kuba kino kyembuuza. Bamala okunzizirayo olwedde kati olina kuba process ogayo tetwala some months okubeera nga zivaayo. Bano ne bazisonda ne ziwera ne banzizaayo naye ng'oli akyagala ssente zaabwe. Ki ekiddako awo? Bagaa nti kasaba guzizaayo tokyabanja. Insurance yo temanyi oba sente z'osaba zaakuzaayo omulambo oba zaakulabirira famire. Insurance ye emanyi kimu nti ogisabye sente bw'ofa basasule. Kati kye bazikolamu be bamanyi. Era tulina kampani nga Everest ng'ekuyambako ku ebyo ebyokuzaayo omulambo biki. Naye era bw'ofunamu policy yeesooka n'ekuwa cheeke ewa famire yo cheeke kati bo be bamanyi. Bw'aba baagala ogikozesa ebayambeko ku ebyo ne bagisasula. Naye yo ebawa cheeke. So ekyo kiri gye bali. Ntegedde ssebo. Bw'aba basazeewo zirya basondese abantu. Naye sirowooza nti ekyo si kyangu kubanga ekisooka babeera mu kaseera kazibu nga kali stressing nga banoonya ssente wonna we zisobola okuva. So bwe ziba zizze kyanguwa. Ojja kutuukayo eyo. Ekwendi. Oba omulala alina ekibuuzo? Waba tewali alina kibuuzo? Nze bannasaba kunsonyiwa lwakuwendya nti niniwa abakola emirimu abalala naye waliwo lwakuba nti saakawandiise waliwo watugambidde essente ezo bwe mba ngize kanneegeze nti oba nasooka ne nfunayo dola zange 2 ze natandika nazo naye bwe mbanga nsobodde okufunayo eddoola endala 2 n'empezaana ŋŋenda mu kampuni oba nzija oba ewa muganda wange Marion oba nzija ewa mutabani wange Kapalaga nkola ntya awo ngeza bugeza mbuuzaamu awo. Ndeka. Okay. Kibuuzo kirungi. Bw'obanga oyagala kwongeza policy ennyingi ojja waffe. Bw'obanga oyagala kwongeza ggwe z'osasula naye nga policy y'emu ogenda mu kampani. Naye osobola okujja ewaffe ne tukuyambako okugenda mu kampani. Bwekityo bwe kiri. Yes. Sigombooleza nesonyiwa. Kale taata nkitegedde ekyo. Anti era ndowooza bwe mbanjira nina kujja gy'oli kubanga aŋŋambye oluzungu lwabwe lujja kubanga twawukana nga si lwe lwange akati awo mba nina kukomawo gy'oli n'osobola okubanga okigira. Okay, nkitegedde. Naye nziza sitaaba. Namaani. Wangi ssebo. Tutwaleko mu bantu abasobola otubuuzaako otujjukize n'omusomo. Nsooka ku maama oyo yennyini abadde ayogera asembeyo okubuuza ekibuuzo.
bye njagala okusookerako ojja kunsoma nange nze empewo enfuuye empiseemu ate ye mayiko ng'ate bbugo muli muyiseemu akati nze yeebazibwe nnyo Mukama amiina nnyabo aba mama kulamusizza nnyo abadde abuuza ekibuuzo ekisembyeyo ye ggwe mukwano Christine yennyabo nkulamusizza nnyo mukwano gwange webale kujja ku musomo otera okujja ku musomo gwaffe oluusi nzija oluusi ani akuinvitinze leero ngulabye omugabi Nsamba obeera ndabye California Gundiye eyo nkyalayo bukyazi okay mbadde manyi nti obeera mbeera California Kyaddondo obeera Kyaddondo okay mbadde manyi nti obeera California nti okwatagane bulungi n'omwami Nsamba oyo naye era bw'oba oŋŋambye nja kumunoonyaako wadde mbeera Kyaddondo kwali ne ku mukutu guno kuno kwali omwami Nsamba mwami Nsamba ssebo nsaba okwataganye n'omukyala Christine oba ennamba yagirina oba nze mwami Nsamba mbadde nsaba okwataganya n'omukyala Christine agirina nnyabo ye nnyabo yagisanga ekyaddondo kirungi ti kasita mumanyiganya okuva ekyaddondo kale webale nze ndi w'emitiiyana ye ekyaddondo kaakati njagala Luketa bambi Luketa nsonyiwa ssebo sigenda kugamba oba niine Luketa mbadde nsaba otubuuzeeko mukwano Mwasuze mutya? ssebo gye tuli wasuze otya Endi nange. ssebo webale kujja mu musomo Ntera okubeerako ni muganda wa Kapalaga. otera okubeerako mukwano Kapalaga enamba yagirina Akirina gamba nti nze olwaleero yangambye jangu mbeerawo. Okay, kale kirungi nnyo ssebo bw'aba agirina webale kujja ku musomo webale omusomo guno olina kyekigenda nga kikyusaako mu mayindi yo kubanga buli kimu kisookera mu mayindi nga tekinnagenda mu birala Kyakyusa dda tweyanziza mukama Kapalaga yakimanyi naye era nja kusaba Maama Elizabeth abuzeeko abantu nange akati njakaga mu Elizabeth. Maama Elizabeth guwa mu invitinze Simwinvitinze naye namugambako naye amwinvitinze mulala. Mbadde manyi nti webale nnyo ssebo kukola omulimu ogwo Maama Elizabeth omwami awo n'agambye gwe osooka otubuuzeeko webale nnyo ssebo webale ddala owa 617889411. Namba yenyinza okuba nga si wano teyendaga naye nga njagala atubuuzeeko manyi awulira kati Maama Elizabeth Amazina avaako. okay kakati mwami Luketo Kale bannange Kwali Nangobi. Kwali Nangobi ye bayita Nangobi. mukyala Nangobi Yes. bambi mukyala Nangobi agudde ekibuuzo. tofaako mukwano maama ekyo ekyokuba nga ogudde ekibuuzo ekyo kaakati ekyo kirwagala abantu okumanya ekintu kye tusomesa nti si bintu bye bawulira byabakapalaga bintu bya gavumenti ya Amerika era nga tosobodde kuyita bibuuzo byayo tosobola kujja wano otandike okubeera ng'obuulira abantu nedda tubala kuba licensed nti tukola omulimu gwe tukola si lwakuba mbu tufuluma bwe tugize nga bw'ogamba nti kakati nange nayagadde okukola kino nkoze kino nedda tuyiga ate ne tukkirizibwa gavumenti okwongerayo okusomesa abantu so tewali bintu nti byagundi tuyamba abantu ba United States of America tweyamba naffe nnyini tweyamba ffenna okulaba nti abantu bagezaako okulaba nti abantu abali mu nnaka ne baleme kufuukira gavumenti badeni wabula buli muntu asobole okubaako akantu k'amanya kye yeekolera mu ssente ye gy'akola asobola okugisevinga kubanga abantu buli bagenda mu nursing homes bwe bagenda wa gavumenti yeesasula so kati ebintu bye tusomesa si biina bya individual nti byagundi si bintu byaffe naye biri mu nsi mwe tugisanga mwe twajja tuzungira
So maama Nangobi weebale kujja mukwano Kale era munange beyanziza tofaayo mu kibuuzo tofaayo Mukama ye musumba ekyo ekibuuzo ojja kuvaawo ojja kukiyita. Don't give up. Owulidde bwe tugwa nga tusituka ne kivaamu tuyimirira ddala. So Gerard tubuuzeeko mukwano. Ndamubuuzaako lwakuba nze nzija nnyo wano mbeerawo naye ndi mukadde wa mu kkanisa. Ate nkwebaziza kubanga wakedde ku mukutu guno n'otuuka n'ombulako nga njagala otubuuzeeko n'ombula naye n'okoma weebale nnyo okukeera ate onsanyudde okuba nti gwe mukadde w'ekkanisa kati nga njagala obukadde bw'ekkanisa mbukuweera eddala. Obukadde bw'omu kkanisa atula mu maaso. Nga njagala obukadde obwo mbukuweera eddala. Kati njagala ombuulire kiki w'otuuse wa w'otuuse